akala kayine bakubanganye ebyingidi kalo kasasage nnyo wasomera kemitiana nasomera ku kemitiana ku Central College bani abakabya basomera nze manyi Dr. Hilda Maya asomera ku Mitiana SS Irene Namubiru naye abo ndowooza si myaka gya abo si myaka gya siligiyo nange mpulira abawulire nti basomera ku keyo naye nga si myaka gyange right now I think ndowooza nze ndasomerayo ayinza okuba nga ndi mutoto mu industry because ne chosen blood yes yabangamba ne yasomera chosen blood man. Yes oyo muto generation yes yamanyi siligi yabali siligi yabali ye mutoto kati ate oyo ligiyo man naye kati olina okufubutuka emisindo omusange no matter katonda ya setting a pace yafe tukola bukozi katonda yasinga okumanya gwene bwofubutuka naye nga katonda agamba tekinaba tosobola tuuka but badde muyimbi wa ku street mbadde mwana wa street kweyiya hustle kati ebiseera ebisinga embeera ez'obutabanguko ezo bwezijja of course oba olina okuliya ng'osurvivinga nobeera mu struggle naye ng'omalako naye katonda oluusi kyomunyisa bambi nagenda obiyiga ebyenviiri ebyo waliwo kyali wange yanyambako nga naye muyimbi ye kyali muyimbi but yange avuga Biba however much oyimba but you can come noyiga n'ebino ebiki that was way back that was like hustle was fune ne katonda aba alaba entuuyo zo na blessing so anyone can be blessed mu buli kyabeera akola era nze struggle ya coronavirus nagiyitamu nga ndikasaloni kapawe Mengo nga bakasoma ffe batusalako mpola tuli awo nga ku Mutesa University oba ova katale ate awo mulina bakasitoma ba Mutesa University abavuka bonna okiggalira abastudent babaawo big up on yourself abatuwagira akasaloni kafa ku Biba Uganda Beauty Center bane mutubeezaawo wallahi ate mwongere era mubabeezeewo wakatuyiri bandi n'abaana bangi benkozesa by the way let's talk about the charity organization it's one of the reasons why you're here yes tell me charity organization jeri era nga bagita Yamba Kids Foundation ekyaliwo naye si byakubuzaabuza kulirako sente lwaki tuba tubuzaabuza simanya nti abafe tuli Rio wali ababuzaabuza fe tuli Rio era oba okebera ku YouTube channel yange osobola okasa nti no tuli Rio tutya YouTube channel eriki eri Biba Uganda then olaba moves embadde nga nkola n'abaana bano nga mbakyalira n'embeera nabo nga tuli live ku simu yaffe okakasa nti ensi ezuula amazima okambala ne kakomawo kakola bwoti ne kakomawo ku mubiri gwe kabeera taiti naye era bulina advantage yaabo ongeza buyamba omwana abeera mukira ku ngoyo si mwangu wakutuuka ku kyoyagala ecupa eyo si nyangu naye bagamba mbu olumu bulemesaamu olaba katukubemu ku mwali wano olaba nalaba Nabilah wano Juliana bamukwata we baali bagamba nti bakubye mu bataka omukka Nabilah n'ayagala okutwala ekiwandiiko n'abavubuka kati yali ambadde gomesi naye munda mwalimu ecupa gyoyimba buyamba kati bamuwanika kabangali n'akola atya amagulu yagamba muswadde naye nga tewali kyonna kyoyinza kola ki yoba oyina eriiso nga liri sharp nga linene oba oyina eriiso nga liringa ery'enzige nga tokusiba nga yayambadde encupa tokwata Biba yes man wamala okukuba ecupa n'okuba luliwo olulala bwe namala okukuba encupa nenyimba akayimba bakayita minzaani minzaani wakopa Bebe kulu yayimba ki minzaani naye alina oluyimba lukya minzaani leka naawe oweerabidde tuli mu lulimi Luganda ebigambo tewali abirinako ownership teri tamala emirundi yagamba nti bwenkusookayo mba nkusoose ne bwokola otya teri alina ownership ku kigambo ate ekyokubiri most of the time bwe tuba tuyimba music tutunulira embeera ya minzaani kitegeeza ebintu bingi kati covid ono yapimye abantu bangi yabapimye era yabadde minzaani yennyini era twagenze gwa saluni wakikola otya okuba nti osobola okuba nga ebintu ebyabakyala facial okusala obusige wabeera otya okuba toli muyimbi wa malala n'obeera nti osobola okuba nga okola ekyo wadde abali ku board era abaana bano tubajja mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo si mu Kampala wokawuka but tulina ngeri gye tubafunamu nga balemereddwa nga jangu who does the scouting nale like agendera ddala eri because I believe it's not you
No, it's not me. Nenga nange mulimu benna soma ko ngamba onaje. Okay. Na ndaba jali tasobola kumala ko nembera jalimu. Basically tulonda abana ababira ku street. Okay. Yeah, ku street. Because babo omulabira wongola abambi talina lugendo. Tebaddukayo. Tebaddukayo. Olwengeje tuba tweetinga. Mubatwala okusoma oba you just train them different aspects of talent. Tubatwala ko okusoma. Tuba tufunye bursaries ngezo. Tuyambiddwako. Tubatwala ko masomero ag'enjawulo paka santi beeyongeyo n'emisomo. Naye nga talent kintu kikulu nnyo kuba omuwandiika. Okay, action point. Kiki kati kyokola nekyo batwagala kunzika. Kiki kyoyagala ocommunicating n'abantu nekyo kyosuubira okukola oba kiweetaaga okukola oba buyambi oba government oba anything? Well, for the side of the organization, of course, the government, n'abantu sekinoomu abayina omutima omuyambi oba omusaasizi okusobola okukola ki okuwaayo abalumirirwa abaana bano. Ngagamba nti musobola tukubirako ne tubatwala ku omuweeri ne mutwa kye musobola. Buli omu asobola okubaako obuyambi bw'aleeta. Buli omu asobola okugamba nja kubawa bursaries ku ssomero, nja bawa kasente, nina engoye, nina cash n'ebirala. Buli omu ky'abeera asobodde. You can come through. You can call these numbers okubeera ng'otufuna. Okay. Abantu bawe namba. Ekikulu kuyamba. Bw'oba olina omutima omuyambi, tola ku kitono ky'olina, tola ku kinene ky'olina, yamba abaana bano, yamba through Biba Uganda. You can go wali wenyine ku kifo wayogera, mujja kuba mukwatagana ku masimu, yamba kubanga olwaleero bw'ogaba enkyofuna. Bw'oli lw'oyongera okugaba emikisa egy'okufuna gyeyongera. Bawe webayinza okufuna contacts. The Facebook page, a number zonna. Yeah man, osobola okuba ku contact ya 0700 79 32 93 0700 79 32 93 nobera ngo tulichi ngo base ekyo osobola okujja ku Facebook yaffe eya Yamba Kids Foundation inbox notuwa information gyoyagala netukutuukako oba notutuukako wetu. Yes man. Kale, ebigambo bye bisembayo ng'osibula. Ebigambo byange ebisembayo nina project empya mizaani eyo. Nsaba mujjagale abatulaba kayimba ako kalungi nnyo nakoze video yange nagireese wano. Era nsaba mugiwagire nnyo ku YouTube kweri, ku Facebook kweri. Mpozi ndowooza kaneebazeeko ne kubakyali bange. Tewali buzibu. Ate nga naye bakyali bakozi bakwagala. Beebaze batumire n'omusumba waffe omwessaala. Wallahi ganga wabadde n'omutima nga kukyekera ngamba musumba wange nakubye essimu neŋŋamba bwe kiba nti kiri bwe kiti sijja naye bwe kiba nti kiri bwe kiti kanzije kituufu kantandikire ku musumba musumba waffe gy'oli yonna tukusabira essaala zaffe zonna tuzoolekeza wooli awo ku kitanda zikusumulule osumulukuke otereere ate oddemu oyogere naffe oddemu otulyowo emiki emyoyo. Team Biba Uganda WhatsApp group mbagala nnyo bakyali bange bali nnyo kunsupportinga bali kunvimbisa bali kuwagira music wange. Mvix Media kyakabi n'abawagizi bange mwena mu nsi yonna I respect you. Omukyalo omwerabire oba tonnawasa soda tebannakuwasa oba tonnawasa omanye abayimbi babawasa nnyo soda okisembezeeyo ng'okigenderedde nkimanyi abayimbi mwemamaaza naye ng'abanjagala obaagala nnyo bane mbaagala nnyo. Kale Fiki tugendeko mu kayimba ako akaminza